tobabuuzeeko mu ngeri yonna. Mbalamusizaako mwenna abali ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka. Neebaza ne Mukama ntuusizza ku TV eno ya Ssaabasajja Kabaka. Muli butya, muli bulungi. Ndi wano naye nga nyina ekizibu, omwana wange nga mulwadde omutima. Gwani amanya? Amanya nze Asiimwe Christine. Omwana ono yaani nate? Omwana ye Lule Taufiki. Lule Taufiki. Ese. Oli ku BBS Terefayina? Ese. Lule Taufiki ayina bbanga ki? Lule Taufiki wa mwaka gumu n'ekitundu. Mutegeera ddi nti ayina ekizibu? Twategeera nga wa myezi 4. Kubanga ekyasinga otuleetera tuteebereze nti ayinza okuba alina obuzibu yali nga takula nga teyeeyongerako ng'omanyi omwana waweze omwezi olaba improvement ng'agenda omubiri guzimbuluka ali underweight naye ye yali teyeeyongerako nga kilozi tezeeyongerako ate nga woba omusitudde muno obuli omutima nga kuba nnyo ku sipiidi nga y'amaanyi nnyo gezaako tofaayo nankuba tuli mu studio ku sipiidi nga y'amaanyi nnyo kati awe twatandika okwebuuza lwaki omwana teyeeyongerako lwaki bw'omusitula omutima gukuba kumukumu ne tutandika okunoonyereza ne ŋŋendako mu ddwaliro gye nazaalira Mengo Kisenyi ne mbannyonnyola abasawo ne bamukeberako naye nga tebategeera kituufu kimuliko ne bansindika e Mengo ku ddwaliro ly'e Mengo ne ŋŋendawo nabo ne bamukeberako bo ne bansindika ku Mulago Art Institute kati gye baŋŋambira nti omwana mulwadde omutima n'olwekyo ali ku bujjanjabi obwa Art Institute Mulago. Era Art Institute be basazeewo nti omwana yeetaaga okweyongera. Basalawo bangamba omwana yeetaaga ali ku BBS Terefayina nsaba omusiigira ekifaananyi. Abakulu ab'emulaga abakugu baga omwana alina kulongoosebwa wa, alina kutwalibwa wa era ddi mu bbanga ki? Omwana bangamba alina kutwalibwa Buyindi. Alina kutwalibwa Buyindi. Nga bangamba nti emulago balongoosa naye ono tebamusobola ekikye nga kisusseeko ku biri emulago ku bima bye balina emulago. Ne bangamba yeetaaga genda Buyindi. Obuyambi bwe gye busobola okuva. Baali bangambye nti yali yeetaaga okutandika n'emyezi 6 omutwala ng'ali n'emyezi 6 naye kitaasoboka. Ne tugezaako naye ne kigaana. Kati aweze omwaka gumu n'ekitundu tulemereddwa ffe ne tusalawo njije ku TV ya Ssaabasajja Kabaka nkabirire abawuliriza bonna abali yeetaaga ssente mmeka okusinziira ku bakugu kubanga empapula zino tesobola ziyitamu naye zonna abali ku BBS Terefayina empapula mpitirivu nnyo wano eno fayiro nnamba ena emiko kumpi nga 20 n'endala weeziri ne risiiti kubadde basasulira kubafunira obujjanjabi obusookerwako bassebo ne bannyabo abali ku Terefayina. Emmeeza eno ejjudde ku mpapula ezikwata ku mwana waffe ono Lule Taufiki muzzukulu wa Kisolo bwe mba soogedde bubi. Kyetaagisa ssente mmeka? Yeetaaga miliyoni 50. Ali ku BBS Terefayina ono ye Lule Taufiki mwaka gumu n'ekitundu. Ekizibu baakimanya ng'ali myezi 3 nga balaba yeeyongerako so ng'alya bulungi ng'ayonka bulungi era abakugu ne bakizuula nti omwana ayina ekizibu ku mutima. Ekifaananyi kyasiiga mu mbeera gy'alimu weewaawo omulago basobola okulongoosa ebizibu ebimu ebikwata ku mutima naye ekya Lule Taufiki kinenemu kyetaaga obukugu obusinga ku bwa bannayuganda. Yeetaaga genda Buyindi, yeetaaga miliyoni z'essente eza Uganda 50. Ali ku BBS Terefayina. Kino si kyomu kyekireese Asiimwe Christine maama w'omwana wano alabe gwatulaba atuwuliriza ali mu ddiiro lyo ali ku mulimo w'okolera ali ebule n'ebweya tutaasa omwana ono. Ki ky'ogamba abatulaba? Batunuulire bagambe bulungi era baani bweyala okusimbako essira bweyala okwonaku. Kyengamba abatulaba mbasaba buyambi bwammwe bazadde bannanga bali eyo
mama batata buli omu ali eyo kati yazadde ku mwana ngamba asobola okutegereza obulumi bwensana nsaba buyambi mbasaba bamama b'eggwanga bataata b'eggwanga ekitiibwa Jenosale taata nkusaba buyambi bwo kusaba buyambi bwo ntwale omwana wange awone mama Fiina alabye ng'oyamba abantu bangi nange neetaaga obuyambi bwo maama ekitiibwa sipiika kusaba buyambi bwo ntwale omwana wange nange abeere abaana abalala owekitiibwa maama Nakiwala nkusaba buyambi bwo maama Nabbanja nkusaba buyambi bwo bannaddiini mbasaba bakulu b'amaddiini bamaseeka bapasita mbasaba munyambe mutaase omwana wange mulwadde. Mutuulawa mubeerawa? Tubeera Bulenga. Ani abakiikira mu palamenti? Awo si Busiro East? Busiro East. Awo si wa Honorable Sseggona? Olina ky'omugamba omubaka wo? Taata omubaka waffe nkusaba buyambi bwo ng'otukiikirira taata nkusaba buyambi bwo mukonstituenseyo neetaaga obuyambi bwo omwana wange mulwadde yeetaaga kuyambibwa mu budde obwamangu ennyo kuba ngamba talina kusukka myezi 2 talina kusukka gwakutaano nga tagenze waba tagenze kiba kisusse nnyo aba akyayinza okufiirwa omukisa gw'okufuna obujjanjabi bw'okulongoosebwa. Taata w'omwana ono gy'ali nsonyi okikubuuza? Ya taata w'omwana saagala byogirako kubanga biwanvu. Ali ku BBS Stefine omwana ono ali mu bulumi bungi ne bw'omutunuulira bw'oti ku feesi mu kifaananyi ky'olaba amangu muyinza ogaabugambi nti mutono mu sayizi ng'era alabika bulungiko naye ng'ate ali mu bulumi obutoogerekeka mwaka gumu n'ekitundu. Yeetaaga obuyambi bwaffe, yeetaaga obuyambi bwe gw'atulaba ku BBS Stefine nga bw'abamenye nesaagala kuddamu. Ennamba z'essimu ezo muziraba naddala eyo eriko kaakano eri mmanya gaani? Erimanya ga Asiimwe Christine. Ennamba ya maama w'omwana Asiimwe Christine. Ebya taata w'omwana gy'ali mulamu naye biwanvu tayagala nnyo byogerako kuba nabyo ate byongera omuleeta ennyiike n'amaziga n'omukaabya naye ebyo situjja bigendako. Ekisinga obukulu ye mwana ono Lule Taufiki yeetaaga obuyambi, yeetaaga $5,000,000 beddu omutwala ebuyindi. Nga bwe nkutegeezezza nti Lule fayiro ye naffe wano BBS Stefine twagitunuddemu empapulanga nnyingi zesobola kusoma wano naye nga zonna ziva mu bakugu okuva ku Heart Institute Mulago nga be barecommending omwana bannayuganda basobola omukwatizaako asobole okutaasa obulamu. Muyina akawunti naye nga tetunagenda ku akawunti. Waliwo alaba nga tawulira ali ku telefayina, waliwo awulira nga bambi talaba bulungi olw'ekizibu ky'amaaso. Ennamba y'essimu nsaba ogisome bulungi. 070 Lule 34801. Ddamu ogibasomere bulungi. 070 34801. Eri mmanya gaani? Erimanya ga Asiimwe Christine. Oyina be weerabidde booga nti ne bano kambakooneko. Tunda mu kamera obakooneko bulungi. Ddamu obakubira omulanga ne bewasoose. Lule. Mbakubira omulanga mwenna abali ku BBS Stefine. Manyi musobola okunnyamba. Ab'ebitiibwa ebitongole by'abannakyewa byonna ebiri eyo bisobola okunnyamba. Bagaga okwagalana. Mbakubira omulanga mbakaabira. Nsaba buyambi bwammwe abayimbi Mwami Bebekulu, Pastor Bugembe, Kenzo, bangi be My Spice Diana,
bangi sisobola bamalayo nga bwe olw'okuba embeera enkyankana nkusobola bamalayo naye mbasaba manyi musobola okuyamba mbasaba buyambi bwammwe nsaba kutwala mwana okanisa kyoba kereziya kyekutwala sinzizo kyeri kutwala ndi musiraamu oli musiraamu osaalira ku muzikiti nabo bagambe ku wemusaalira nsaalira nakuwadde ku muzikiti baseeka mbasaba buyambi bwammwe nsaba kutwala mwana wange abakulu bangi bensobola okugamba sisobola kusosola n'omuntu ali eyo sekinoomu ayinza okuba nga asobola okunyamba naye nga simumenye ng'ate oba alina kitono naye ng'asobola okigattako kyonna ky'oba oyina ne oba oyina kitono kyonna tukyetaaga kubanga omwana ono si byangu n'ebyokulya bye byennyini si byangu tayagala kulya kintu kyasinga okukozesa buugi ate obuugi bwe tukozesa nabo bwa bbeeyi kubanga kiro gye muwa buugi bw'amaganjo bwokka bwe yasigala okwagala nakkiriza n'anywako kiro ya mutwalo gumu 14 kati nakyo si kyangu ekyo kyempitamu okugabirira omwana oyo okumusobola okubeerawo nga mulamu ogenda mu ddwaliro buli woddayo tugenda buli luvannyuma lwa myezi 3 naye buli woddayo owaayo emitwalo 4 ku ddwaliro ate nga transport tomubaze kati si byangu byonna byempitamu naye nga bannaddiini bamanyi gye muli bazira kisa ne wabeera mu katuliki naye mulajjanya tuli mu mwezi guno gwa kisiibo buli sayidi naye mbasaba omukama abakwateko mufune ekisa muyambe omwana wange naye asobola okufuna obulamu ng'obw'abaana abalala basenga gye bali basenga b'omwana gye bali naye biwanvu nabyo biwanvu ebya famire ye mwana wa kikazi ali ku BBS Stefina mwana ono musitudde wano naye naye kennyini muwulira nti okussa kuzibu awewuka nnyo bambi era owulira nti omutima gukuba nnyo mukutte wano naye owulira nti entunnunsi zikuba nnyo ayina ekizibu tuyambe omwana ono tuyambe ekitonde kya Katonda kino tuyambe Lule Taufiki oli muzadde osuubira okuzaala oli kibiina kya nakyewa oli musomesa oli munaddiini kale oli mufuna mpola oli mufuna nnyo naye namba y'essimu eyo ne wogiteekako siringi 10 omukyalo lumuyambako airtime n'omutambuza omwongerayo lumuyamba okugula obuugi bw'amaganjo grain millers bannaffe abadiventi mutulanga wano emanya tubalanga n'entiiko ya sabbiiti mugiteekamu ssente ekitonde kino kinywa amaganjo tukikwatizeeko abakadde b'ekkanisa Seventh-day Adventist Church mwenno mbakoonyeeko kuba muli baffe nnyo kaakati akadde katambudde ye taata oyina kyoyongerako ensonga z'omwana tuzitegedde obaddira mu namba ya ssimu obaddiramu akawunti oyinako badde weerabidde akakisanze nkakuwadde oli ku telefayini y'obwakabaka bwa Buganda nayansanyusebo enamba y'essimu eri 07 04 3 48 01 kimbadde neerabidde kyensinga okwetaaga bannange bazadde bannange era nziramu kaaba mulanga kubanga bye bisinga okunnuma ebisinga okunsuza nti oyo yekasi ye mwana ndi muzadde naye n'abalanga ate nabo gye bali ate nabo beetaaga obuyambi naye okuba nga ate oyina oyo kwegamba wulira nga ne bali oba obawummuza wansi n'osigala ng'otunuulidde oyo mbasaba mikwano mwenna abali eyo buli omu gy'ali kwatirwa ekisa yamba eggwanga omwana ono asobola okukula n'atagasanze nzekka naye n'agasa eggwanga lyonna mbasaba bazina kisa abasumba ab'ebitongole mwenna abali eyo buli kitongole kiriyo ng'owulira ekisa ku mutima gwo mbakabira basaba buyambi bwammwe nsaba muyambe omwana wange ni mwami gavumenti mugambe Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni gavumenti mugambe Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni taata gwe taata w'eggwanga lino nkusaba buyambi bwo ssebo nyamba omwana wange agende mu ddwaliro afune obulamu obujja n'Obuganda bonna mbukaabira
nammwe mwenna aba Buganda mbasaba buyambi bwammwe buli omu gyali Oweekitiibwa Katikkiro taata naawe nkusaba buyambi bwo ntwale omwana wange mu ddwaliro Oweekitiibwa Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu nkusaba taata muzzukulu wo Lule Taufiki n'omuzzukulu wo Taufiki Lule yeetaaga buyambi kuddamu kufuna obulamu obujja naye abeereko ng'abaana abalala yeeyagale takula tagejja talya bintu bingi byempitamu ng'omuzadde okubeera n'omwana bw'atyo buli w'oyita nga oli akubuuza omwana yabaakyo owulira obulumi nga n'ekyokuddamu tokirina kaakati mbasaba buyambi bwammwe abawuliza ba BBS Telefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Weewaawo ali ku BBS Telefayina obudde omukyala kyabwina naye byayogera ennaku ebimumalako ono ye Lule Taufiki mulwadde wa mutima embeera gy'ayitamu musitudde wano afunyemu obuweerero butini n'asirikamu naye manyi ndowooza simanyi ndowooza awulira emikono emipya Lule Taufiki yeetaaga $5,000,000 omutwala e Buyindi kakati Lule Taufiki ono mwana yazaalibwa ng'abaana abalala kino oluusi si kyomu kakati akatono k'oyina ku nnamba y'essimu eyo ey'omukyalo ono asiimu eri mmanya g'asiimu Christine kazibe siringi 10,000 nti alwetaaga avudde Bulenga okujja wano bw'omuweereza 5,000 zimuzzaayo Bulenga nga bw'agambye tuga nti mwana wa kikazi single mother era yazze wano ku BBS Telefayina kitali kya bulijjo tuga nti ennaku yino tugiwuliriza sinziira mu ddiiro lyawo sinziira w'okolera kale ku kimu eky'ekkumi yawuzaamu tutaase obulamu bw'omwana ono Taufiki Lule ennamba z'essimu z'olaba ku Telefayina yo omwana yeetaaga buyambi katusabe ekisa kya Katonda kikwateko oyawuze mwaka akatono k'olina ate okaweereze kale bw'oba tosobodde kufuna maama w'omwana ku ssimu eyo tambula bukolokolo jangu wano ku BBS Telefayina tujja kufuna obuyambi obwo era naffe tujja kuba tumutuusa eri bazadde b'omwana ono olina akatalekeka tusiibule olina akatalekeka nebaza management ya BBS Telefayina nebaza mwenna abaweereza ba BBS abasobodde okunzikiriza n'entuusa omulanga gwange eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka era ndi musanyufu nnyo kubanga ntuseeko mu kifo kino neyanzeege akaunti namba eri mu banka ki DFCU bank akaunti namba eri mu DFCU DFCU bank basebo ne banyaba akaunti namba eyo eri mu DFCU bank mukama abakwateko ng'abazadde ng'abasuubira okuzaala ng'abaali balwazizaako ng'abatannalwazaako naye ng'olumbe tirukonkona tuyamba omwana ono asobole okugenda e Buyindi okulongoosebwa ataase obulamu bwe afune obulamu obujja sijja kusukkako wano akadde keekaako ne Lule embeera gy'alimu tesanyusa era kakati nsaasira maama asiiba naye mu mbeera eno bweti ate nga gambye si Lule yekka gw'alina waliyo ne banne naye bali abavaako ate nadda ku ono so nga naye bwali katusabe ekisa kya Katonda kikwateko gwali eyo ofune omukisa omutima ogwagaliza bw'oba tobadde nago tuyambe obulamu bwa Lule puroguramu tunda mukkirize ngifundikirire wano nga tutunze bya bulamu nga tusaba buyambi obwa Lule Taufiki nze musajja wa Kabaka birimu y'ematovu ayi Katonda kuuma Lule ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.